Ng'olunaku lw'omwana ow'obuwala lukuzibwa olunaku olwaleero wansi w'omulamwa ogw'okutereeza embeera y'abawala okusobola okutuukiriza ebiruubirirwa byabwe n'okuggumiza omwenkanonkano mu baana ab'obuwala naddala abali mu byalo. Abaana ab'obuwala bangi banyigirizibwa embeera ezitali zimu omuli okukabasaanyizibwa, obutaweererwa ku ssomero wamu n'okubafumbiza nga tebanneetuuka, ekintu ekikyalemesezza omwenkanonkano. Maanyige Silivia y'omu ku bawala abakyayita mu mbeera enyigiriza nga ku myaka 22 gyokka ennaku gy'alabye terojjeka. Waliwo olunaku lw'otafuna bulungi ssente kyokka nga ate olina okulya ekyenkya, olina okulya ekyemisana n'ekyeggulo oba olina okifuna oba oli awo ofune ne ssente za lenti ewaka. Egamba ate oba otambula nnyo, ate obuzibu obulala bwetusanga nga nze saizi yange obuliwo ofuna buli musajja nga kale aba okujja okukunywako caayi aba ayagala akukwane, kati bw'ogaana ng'oyo kasitoma akola ki? Agenda, ekyo ne kibeeraawo kizibu. Maanyige ye muggalanda ku baana 19 yasobodde okutuukako mu siniya ey'okuna, naye ebyembi ensimbi ezimwongerayo zaabula. Okusoma kwange nga mala kulima nenfuna ssente ebiseera ebisinga ng'era mbeera ntundako ebintu ebimu nga mu holiday nfunayo ka bizinesi konna oba nga kutunda kasooli nemba nga nkola nesobola okufunamu ebitabo. Maanyige yatuula omwaka mulamba nga tasoma nga bw'alinda ensimbi ezimuweerera okulabika, naye era kino tekyasoboka. Ono kwe kusalawo agende mu kibuga yeenoonyeza ekigulira Magala eddiba kubanga yali akooye ekyalo era bw'atyo n'atandika obwayaya maka agamu, naye eno teyafunirayo mirembe yadde n'akatono. Wentuula omwaka ne guggwako ne baŋŋamba ne mbabuza kati ŋŋenda mu guno omwaka ati katulabe 2014 ne baŋŋamba era nabo abaana ne batandika okusoma ne mbabuza kati kiki ekigenda mu maaso ne baŋŋamba neera tetulina ssente nentuula neera 2014 kati bwe nalaba bwentyo nga n'ekyalo kintamye ntuula ogenda mu ewaka n'olima n'okomawo n'ofumba n'okola biki ebyawaka bwe kati nendaba nga ekyalo kintamye ne ŋŋamba wakiri oba ŋŋende mu kibuga. Oluvannyuma lw'obwayaayo okugaana ayongedde okukola emirimu egiwerako ng'okuweereza emmere okutuusa bw'atandise okwekozesa nga kati atunda caayi mu Owino ng'olunaku afuna siringi 1.5. Olunaku we luba nga luteredde bulungi ofuna 1.5. Oluba nga lufudde osobola okugenda n'ennusu nga 7-6. Ku 1.5 Maanyige gwafuna buli lunaku asasulako ennyumba mwasula n'aweerezaako bakadde be mu kyalo, oluvannyuma n'aterekako ng'asonda ensimbi ezinamwongerayo okusoma. Nerabirira nze mwennyini oba n'abazadde lwendowoozezza ne ŋŋamba kambasindikireko mu kyalo ssente oba nga waliwo alwadde bwebityo ezimu n'ensevingako. Wadde nga gavumenti ereese enteekateeka ez'enjawulo ez'okutumbula embeera y'abaana b'obuwala ng'enteekateeka ya Bonna Basome n'okubongera obubonero obubasobozesa okweyongerayo mu matendekero aga waggulu, naye abawala 68 ku buli 100 be bakyayita mu mbeera enyigiriza. Ku myaka 22 omuntu yandibadde akyali mu ssomero, naye ku lw'embeera enyigiriza eriwo mu ggwanga abantu abasinga basazeewo okukola emirimu egisinga ku myaka gyabwe okusobola okunoonya ekyokulya. Grace Nantale Kakooza, Kingdom TV, Amalindirire. This is Kingdom TV.